Bannakibiina kino mu disitulikiti y'e Rengo bakedde kukola bulungi bwansi mu bibuga byonna ebikola disitulikiti eno nga beetegekera okukyalako omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Owedda bano batambula n'ebizindaalo nga bakunga bannaabwe okubeegattako okusobola okuyonja ekitundu kyabwe era n'okubajjukiza okweyiwa mu bungi ku kisaawe ky'ennaanywa ekisangibwa mu ggombolola y'Endagwe okwaniriza omukulembeze waabwe. Omukulembeze atali mufuzi. Kyokka bano beekokkodde obukyafu ne kasasiro ajjudde mu bantu ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Amazima amatuufu abatuuze tuli bakoowunye era tuli bakyawu nnyo ku bulembeze abamu tebalina kye batuyambye ndaka mutuufu tutulugunyizibwa tunuulira kasasiro abaana bakulu bazanyira abaana baffe ebikwana ebibasala naye nga ekyamazima amatuufu basobola okwekolamu omulimu ne tujja ne tuyonja ekifo kino. Bano bannaffe batundirawo ebyokulya n'amazima gennyini bw'avaayo n'adde waka n'alwala n'afa nga bagamba nti no yafudde bulwadde ki era afudde kikutuko kumbe bukyafu. Sigabo gane gadda mu mayumba lumu n'oyo omwana w'omukyala yali afuukiddemu. Obuzibu buteereddwa ku bunafu bw'abakulembeze aba Town Council okuyola kasasiro kyokka nga gy'emisolo gisoloozebwa. Eggombo yatwala Lwengo disitulikiti ebyatya efaanana bweti. So tusaba bannalwengo Town Council omulundi guno mugende n'obwegendereza tukyuse obukulembeze nga tubukwasa omuntu agenda otutegeera. Ekiri emmanju kifumba mutuku kitegeeza emmotoka bulijjo bwejja nti eyita mu kuyola kasasiro eyita wali ku kkubo ne bakuŋŋaanyawo obuntu obukutya busatu buna ne badduka ne bagenda naye ekiri eno emmanju. Buli omwala guno twasalawo nti guzimbibwe okuva wansi gusobole okugogolwa waki mu mwezi ogugogolwamu omulundi guno naye bwe baba batambuza tulakita eyita bbali bweti kulaga nti bannange ab'okukkubo Enda kujja kusaba esete y'akawula akawuka y'omunnyo webale nnyo era kirala kutulongooseza bino kituva tubalonda naye mudda wammwe kwebaka nakwebakyamutuzammu tawunikira akamazima ddala mu ofiisi akolamu ki abantu nabeera n'amazzi wano mu mayumba wakati n'amazzi gamaze okutuula ennyumba zino zonna kumpi layini ennamba naye ddala nga basobola kusomesa sente abantu nga bali kuli kanyi imagine ensiri ziva wano zirwaza abantu emikutu gyonna gyonna gino gyafadda tikikogoddwa bino birimu byeleese tutandika okutereeza ensonga zino. Kati bano baagala wabeewo enkola eyinza okuteekebwawo okulaba nga kasasiro ono bamusunsula n'abaako emirimu emirala gy'akola okusinga okumutuuma mu bibuga byabwe. Kasasiro ono n'abantu okubasomesa ni kasasiro yeetaaga okumanya bikutya omulungi n'omwawula n'omubi n'omwawula zeni omulungi n'agenda n'abikka ensuku zaffe oba ebirime byaffe omubi n'atwalibwa ku kinnya ekya kasasiro n'ayokebwa. Baganda bange mu lubiri lw'eggwanga lyammwe tukendeeze ku budde emiliyoni 4 emyaka 5 zina kizaali zikoze wano. Singa tewabeewo kikyuka guno gwe gujja okuba omulundi gwa Kyagulanyi ogusoose okuba olukuŋŋaana mu disitulikiti eno oluvannyuma lw'okulemesebwa mu 2021 era kitegeerekese nti wakuba enkuŋŋaana 2 mu disitulikiti eno mu kisaawe ky'Ekiwangala mu Bukoto South ne ku kisaawe ky'Ennaanywa mu Bukoto Midwest okusobola okukunga obuwagizi ku ntebe y'obwa pulezidenti. Ate bo abakulembeze ba NRM Mukono bali mu keetalo okukyaza omukulembeze w'ekibiina kyabwe Yoweri Museveni. Kyokka mu nsisinkano gye babaddemu olwaleero ssaabakunzi w'ekibiina Rosemary Senninde alaze nnyiike olw'abantu abaweebwa ensimbi okukunga abalonzi kyokka ne bazikukulira. Bino ebyokuleeta abantu ne mbasomba ne bayiwayo omukulu n'amala okugenda ne mweragira abantu nti baabadde balina okuzzibwayo kiyonoonaomukulu. Ono era akukkulumidde bammemba abeekulubeeseza ku b'oludda oluvuganya gavumenti n'abazze ku bwannamunigina kye bagamba nti kyakufiiriza ekibiina. Mwabakulembeze mu ekizibu kubanga mwe mugenda ne muteetera n'obwa indipendenti eno muteetera n'okukyala ate mumunaamaliriza nga mugenda mwawuzaamu abalonzi baffe wansi. Mukono erina emitwalo 44 olwaleero we twogerera emitwalo 44 mu 100 twagalako emitwalo almost 42 gye twetaaga nga NRM. President Museveni asuubira okuba mu bitundu by'e Mukono ng'awenja akalulu ssabbiiti ejja.